press, thanks for coming, and you are welcome here at Christian Life Church. Ngina kutandika na Luganda. Mwebale kujja Christian Life Church olunaku lwa leero. Ku makya ga leero ntegeezeddwa era nga ffenna bwe tutegeezeddwa nti omusumba Augustine Yiga yeebase oba afudde. Tubadde tukimanyiko nti omusumba ono ayinza okuba nga abadde actually yafadda mu nnaku ezaggwa naye nga abadde ku life support, naye olwokuba abadde ne balina kuteekateeka munda mu bo ne batamulanga naye nga abadde ku byuma nga kwe bakyamukuumidde naye nga abadde yagenda dda. Amawulire gano ga nnaku era tewali asobola kusanyukira mu kufa kwa muntu yenna. Yiga Munnayuganda ate Yiga mwana w'abazadde be. Ntuusa okulumwa ennaku enyiike eri baganda be, ekika kye, mikwano gye n'abantu abadde bamusaamu ekitiibwa nga musumba waabwe. Mbasaasidde nnyo okufiirwa mutuuze munnaffe Augustine Yiga. Nga bwe mbadde mumanyi nti obulamu bwa Mr. Yiga bubaddemu ebintu ebyenjawulo. Oluusi bwe tuba tutambula mu bulamu tusanga emikwano egy'enjawulo n'abantu ab'enjawulo ne bagatta ku kye tuli oba ne bakyusa kye tuli. Bayibuli egamba nti Katonda tasanyukira kufa kwa mubi. Newankubadde nga Mr. Yiga abadde n'ebintu ebyenjawulo bigenda mu maaso mu bulamu, tewali ssanyu lye tuyinza kuba nalyo, naddala singa afudde tannaba kutuuka kaseera kagamba nti Mukama nsonyiwa. Ekirungi nti abadde n'akaseera ak'obulwadde akayinza okuba nga kamuwadde ebbanga ery'okwenenya nadde wa Katonda n'alokoka. Akaseera kamaze ku kitanda katusuubire nti Yiga afudde alokose. Bye twasembayo okumanya ku Mr. Yiga tebitukakasa nti abadde mulokole, naye nga tukkiriza katusabe essuubi weeriri nti ayinza okuba nga yeenenyezza. Okusaba kwange era essanyu lyange lyandibadde nti bwe nandituuse mu ggulu Yiga nandimusanzeeyo nga yalokoka mu kaseera akavannyuma. Okufa kwa Mr. Yiga kutuyigirize nti obulamu bulimu choices era nti tulina okuba nga tusalawo bulungi, okuba nga tuleka emikululo emirungi abaana baffe n'abantu abadde batulabirako tebayinza okuba nga beenyumiririzaamu. Bwe tutunuulira obulamu bwa Mr. Yiga era nga bannamawulire bwe mukimanyi, ng'era ensi bw'ekimanyi, era nga amawulire gabadde gagamba nti abadde he's a comic pastor. Newankubadde nga siyinza kutandika kwogera bubi ku mufu, njaga kutwala mukisa guno okuyigiriza abalala okwewala ebintu ebifanaganako bwe bityo. Okwagala ensimbi ez'amangu, okwagala ekitiibwa kyotannaba kugwanira biyinza okutwala mu kubeera nga olaga ekitiibwa ekyenjawulo kyotannaba kutuukako. Kigambibwa era abamu tumanyi nti Mr. Yiga alese abaana bangi era alese ne bannamwandu bangi. Bannamwandu abamu bamanyiddwa, abamu tebamanyiddwa. Era tumanyi nti okusinziira ku lipooti zetufuna nti waliwo n'abaana abatamanyi taata waabwe ate nga taata waabwe ye Mr. Yiga. And waliwo abantu abaafuna obulwadde obwa siriimu obwaleetebwa okuba nga beegatta olw'empaka n'ebintu ebifanaganako bwe bityo. Nsaasira emitima gy'abantu egirina obulumi obufanaganako bwe butyo, obanga wakosebwa, obanga wakuluusanyizibwa, obanga wafuna obuvune bwonna
njagala kutwala mukisa guno okwetonda ku lekkanisa y'abalokole nti abasumba b'abalokole si batyo beeyisa naye bwebanga wakosebwa ebintu ebyakubulako obulamu bwakosebwa wafuna siriimu olina n'omwana oba abaana olw'ebikolwa ebadde bitambula bye tubadde tumanyi mu Uganda otusaasire ekkanisa ya Kristo era twenenya Mukama naffe atusaasire olw'okuba kino nkyogera mu mutima mulungi nga sikolokota nga sivumirira ku lubanga tewali asanyukira mu lumbe lwa muntu yenna. Christian Life Church n'obubaka Mukama bwe yatukwasa obw'okuyamba abantu okusobola okubeera nga babeera mu bulamu bw'ekirokole obutegeerekeka n'abasumba abategeerekeka. Mu mutima ogwo gw'okuyamba singa wabaayo omukyala yenna oba omwana yenna wafuna obuvune, wafuna obukosefu, wafuna amabwa ku mutima, wasobezebwako, oba gwe omukyala olina omwana katomanyi kyakukola ate tomwanjulangayo mu butongole tebakumanyi, Christian Life Church okuva mu mutima gwange n'ogw'ekkanisa yeno tugenda kukuyamba. Bw'obanga omanyi nti ono afudde ye taata w'omwana gw'olina naye nga tebakumanyi, bwe tunaakola DNA test neekakasa nti obutonde bwo babuyita nti ani ndagabutonde, ndagabutonde yo ekwatagana n'ey'omufu afudde, tugenda kukuyamba. Kyemmanyi nti babadde bangi, bwe banaasukka mu bungi nja kujja mbagaye tukendezeza ku muwendo, naye bwe banaabanga basoboka okuyambibwa omuwendo nga kutegeerekeka, vaayo jangu Christian Life Church tujja kukuyamba. Kirungi kiri kimu nti ndagabutonde ya Mr. Yiga eri ku file, so tukyasobolera ddala bulungi okutrackinga ne tulaba ab'okuyambibwa. Omuntu ow'obuvunaanyizibwa bw'atyo bw'ava mu nsi n'aleka ebintu emabega, obulamu bw'abantu bukoma, abaana abo tebamanyi kyakukola, tomanyi engeri yakubasomesaamu, naawe ng'omukyala abamu muli balwadde babasiiga obulwadde bwe butyo. Twewaddeyo okubanga tukola enjawulo, si lwakubanga tuwagira ebikolwa ebyo, naye lwokubanga twagala obulamu bw'abo abaakosebwa okubanga butambula bulungi. Tusaba famire y'omugenzi Mukama aginyiga ebiwundu era ayimirire mu kaseera bwe kati ak'ennaku. Mukama ffenna tuwa omukisa. Ekinnyambisa abakyala oba n'abaana abakoseddwa Mr. Yiga si lwakuba nti nziikiziganya ne Yiga byabadde akola nti nkilininga emirimu gye ne nzitaanye kyalese. Ekinkozesa ekyo kubanga omutima gwange guli ku bantu abakosebwa nga bagenze mu kkanisa nga tebamanyi kyakukola, nga balowooza ono musumba wange, ne bakwatibwa ate ne bagaana okwogera n'ebirala. Kino si kyekisoose. Waliwo abasumba abamu abakwata abaana abato myaka 15, myaka 16, myaka 17 ne babakozesa ne babalya ebisiyaga mwekiri mu Kampala. So kino tukimanyi kitambula kigenda mu maaso, naye ate bakwatibwa tebakkirizibwa kwogera, tebakkiriza kugenda wantu wonna, era tebakkiriza kuwaaba. So olw'okubanga omutima gwaffe guli ku bantu nga bwe nabagambye oba bwe mbagamba bulijjo, nze siri wano kulwanyisa basumba bakyamu, nze nnwanirira bantu abagendayo nga tebamanyi ne bakosebwa. So kati olw'okuba omutima gwange guli ku bantu abakosebwa, kuba bano omuntu bwe aba alina kyakoze yayagala kukikola era ajja kugenda nga mu maaso ng'akikola, naye kati bano abantu bakosa ate ne batakkirizwa na kwogera wadde okuyambibwa, abo benfaako. Ensonga lwaki njagala kuyamba bantu bano si lwakubanga mpagira byabadde akola. Ekibuzo ekirala kibadde nti ekirwadde Mr. Yiga is on record abadde ne AIDS, abadde ne siriimu, and that's, I'm not saying that, I'm saying that because the results have shown that. Sinze njogera nti Mr. Yiga abadde ne siriimu, wabula empapula z'abasawo n'okukeberebwa kwe tumanyi okuli authentic kukakasa nti Mr. Yiga abadde ne siriimu era afudde siriimu. Naye nga bw'omanyi nti omuntu ayinza obutafa siriimu naye afa ekirwadde ekiba kimusse
sirimu kwaba akoze eki compoundinze nabanga afudde naye nga Mr. Yiga abadde ne sirimu. Kiki ekikakasa nyina bubonero ekyobukakasa nti ddala ebintu bino bibadde bikolebwa nga bwe nabagambye. My address today is not about proving what Yiga has been doing and how bad he is. Sabayise kukakasa nti Yiga mubi nnyo, ffenna tunyolwa kubanga obulamu bwe tebukyaliwo. Naye olwokuba mubuuzizza tumanyi nti abantu bangi tulina wano abaana, tulina n'omwana omu bamuyita Yiga Junior, bamuteekako erinnya eryo nga yakazaalibwa olunaku olwasooka mu ddwaliro. Yiga yamwegaana, omukyala najja n'agamba nti wakika nkwe ssente osirike n'ebirala bwe bityo. Omwana gy'ali tusobola okumubalaga, ffe tumulabirira n'omulabirira kaakati kubanga maama we yagenda yafa siriimu. Maama we nga tannaba kufa siriimu yagenda n'asaba abasawo bamukebere, ne Yiga ne bamukebera siriimu nga mwali. Ewa Yiga nga mwali n'omukyala nga mwali. Kirungi nti omwana teyalina siriimu. Nga bwe mukimanyi nti ennaku zino omuntu maama asobola okukaringa omwana olw'eddagala eririwo, omwana n'ataba affected na AIDS. So obujulizi tubulina si babiri, si basatu, si bana. Kyovula ngamba nti abantu gye bali bangi. Wenjogerera wano nga n'abawala ababadde mu kanisa bangi ddala, naye nga bali awo kubanga bayongerayo kufuna 100, 200 n'abakumirawo mpola mpola mu kyaki, naye nga gye bali bakosebwa, n'abaana oluusi bayina, ne siriimu oluusi bayina, gye bali bangi. So omutima gwange gulumirirwa abantu bwe batyo, era tebagenda kujja wano bateeke ku TV mbalambike mbalage nti mulaba bwe tuyamba abantu. Ffe tugenda bayamba nga Mukama bwana atuwadde of faith. And when someone is indoctrinated and he believes in someone or in some kind of message and they take it to heart, it is very difficult to change him unless a new message or a good message or the truth comes out. All we need to do is to keep speaking the truth, preaching the gospel, share the light for those kind of people. Surely, if someone has been going to such a church and they believe in the man of God, quote unquote, then they will believe in that. And there's no way you can change that. But with the presentation of truth, ongoing communication, and preaching the gospel, I'm sure they will come out and they will know and they realize. This cultism, because it's a spirit, it has a way of blinding people and their minds are kind of fogged so that they are not able to see the real truth. And I'm sure maybe his son is going to propagate this message and the whole thing will continue. And we cannot stop that. We can only deliver those that are willing to change. And that's why God has not killed the devil. But he's a bad devil, but he's still here. But he has appointed a day of judgment. So that's why we don't assume the responsibility of, eradicating. We can only minimize, but we cannot eradicate falsehood because it's part of our society today.